Yes, ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli weebale ku subscribinga gw'atannaba subscribinga onyige n'akaakadde osobole okubanga ofuna buli update egenda mu maaso mu ggwanga era nga tubulayo olunaku lumu tusobole okubanga tulonda. Yes, ewa Bobi Wine essaawa zino waliwo embeera ekedde okubeerayo. Yes, ku makya ga leero Bobi Wine kigambibwa okuba nti ayina show gy'abadde nayo ku radio emu e Kenya, era mu ku radio ye Kenya abadde akola interview eyo ayina watuuse ne interview eyo ne bagisalako, era mu kugisalako ab'e Kenya bakonfaminze nti Bobi Wine abatextinze n'abagamba nti amagye gabadde gasazeeko ewuwe, era n'essaawa zino NTV Uganda eva konfaminga nti omukulu Bobi Wine akonfaminze nti military personnel we oba muyite bodyguard we ku makya ga leero bamenye ne bayingira ewuwe, era mu kumenya ne bayingira ewuwe naddala ewa Bobi Wine ne bawamba bonna aba security ababaddewo. Enamba kigambibwa okuba nti teri agimanyi naye nga bawambiddwa. Oba okitegeera? Ye update essaawa zino eri mu ggwanga. NTV egambye National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine confirms to NTV that military personnel have today morning broken into his home, abamagye bamenye ne bayingira mu maka ge, and arrested his security guards, ne bawamba bonna abantu be abali ku security. Enamba yaabwe gye bawambye tennaba kumanyikwa naye nga bawambiddwa, era we bamaze obbawamba ne bakola ki? Ne badduka ne bagenda. Updates ku Prejan Media TV, likinga, subscribinga, tugenda kuba tukuwa developing story ku nsonga eno.